Atenderezebwa gulumiswe oyitaffe Katonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo ndi kitangaala mbasindikira ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo obutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza osawo bisule muguluka weeyongeyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri Katonda. Nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu nga olaba oteebereza mu birowoozo byo ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya ekizikiza era mu kamwa. Yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza, yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza, yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza. Kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu. Oyo omuntu ow'omunda era ekikula kye ekyaddala ekitonda ggwe ye Katonda w'ensi yo. Omwagalwa wajja kubeera nga weezuula buli w'otambulira mu kadde akaakakati ng'okutte ku mutima gwo buli lunaku n'okola practice eno buli lunaku eddakiika nga 10 kigenda kubeera nga kikudda kigenda kubeera nga kikuteeka mu now moment oba mu kadde akaakakati kisikeyo amaanyi ag'omwoyo omutukuvu mpola mpola. Omwagalwa tewaliiwo byamangu. Oyinza okumaliriza omwezi ffe twatwala ebbanga ddeneko okusobola okubeera nga tutuuka we tutuuse. Mu ngeri eno tolowooza nti nno ogenda kukikola mulundi gumu oba ebiri. Weesige omwoyo omutukuvu wanaabeera nga alaba ddala oli weetengeredde era nga okkiririza mu ekyo ajja kutandika okubeera nga akuwuliriza amaanyi go osobola okubeera nga ogawuliriza mu nsi yo n'owuliriza obwa Katonda bwo ne weewuunya kiki ky'oli. Omwagalwa toli mubiri naye oli mwoyo oguzze gutambulira mu nnyama ey'enjawulo naye buli wozze oyambala akagoye akapya ozze olowooza nti oli mupya n'otamanya nti nno ye ggwe jjajjawo olugendo lwo. Ebbaluwa eyakadde kano eva wa Katonda. Ebiseera ebisinga engeri we tuli mu matrix eno ey'ekizikiza yatusiba akalipo nti tetumanyi kigambo Katonda. Y'ensonga lwaki buli kiseera nziramu okubeera nga mbannyonnyola ekigambo Katonda. Katonda akuzibwa omutonzi. Omwenda gwe gutonda Katonda. Omwenda gwe musukkulumu oba gwe bayita creator. Ye lubaale oba mukitegera. So omuzimu ye Katonda akuzibwa. Era nga w'oli mu mubiri gwawo ekizikiza ky'olimu nga tonaba kubeera nga okoleeza ettawaaza yo oba enjuba yo mu mubiri gwo. Abantu abakutuddemu ba kantu babeera bali mu kizikiza era babeera bamanyira ekizikiza kyabwe nga balowooza obulamu bwe butyo we buli. Era balindirira ne bagamba Katonda oba anaatuwa amazzi n'onywa amazzi ofuna enkalamata. Oba Katonda olwaleero n'atuwa ku mmere ennungiko n'olya emmere eyo either ekosa bakatonda bakutuddemu oba ebalabirira. So Katonda aba atudde mu bbanga mw'aba atudde era y'abeera afugawo. Nga woolaba nti wano ku Ssengeno na Ttimba tuli munda wa maama Nambi ne taata Kintu. Ffenna Abazungu bwe bayita Adamu ne Eva abasigadde bonna bamuyita amannya ag'enjawulo. So wano Katonda waffe ye taata Kintu ne maama Nambi kubanga gwe muzimu ogukuzibwa. Kati ate naye mu ye naye waliwo ate omunene amuto gwatuddemu. Okitegera kye tuyita constellation. Constellation eyo naye etudde mu minor constellation, etudde mu major constellation, etudde mu super
etudde mu universe, etudde ate mu super universe paka weetuuka mu mega universe ewatudde abatukuvu kitaffe Katonda ne Maama Namugereka, ate abatudde mu buli kinnoomu muffe. Mu ngeri eno batutendeka kubeera nga tubeera mu bungi, y'ensonga lwaki mu dimension eddako ojja kubeera nga weedividingamu emirundi 5 okole emirimu egy'enjawulo mu kadde ke kamu. Bw'otyo w'ogenda otendekebwa nga bo kye bakola paka w'otuula mu planet yo, paka w'otuula mu constellation yo, bw'otyo ogenda oyinjiwala buyinjiwazi. Obutonzi oba kye tuyita lubaale, it's just expansion, kuyinjiwala. Weewaawo. So ebbaluwa etandika bw'eti. Mbalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yange abaagalwa. Njagala njogere ku mutima gwammwe abaagalwa. Buli katemba yenna agenda mu maaso okuva ku mutendera ogw'obuntu n'okwetooloola sseŋŋendo yammwe abaagalwa, aviira ddala mu mayengo agasupu ow'obutonzi agakola obwannamuniginaggwe nga ekitonde. Mu ngeri eno kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala okusobola okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya ku mayengo go, osobole okubeera nga weefuula ow'eddembe era obeere nga tobeera na kutya. Omwagalwa, sanga ekkubo lyo nga odda mu mutima gwo. Funa buli kintu kyonna kye weetaaga mu kkubo lyo nga okuva mu mutima gwo, era weggyemu ebyo byonna ebikulobera okusobola okubeera nga otuuka mu ndaayo. Omwagalwa, okuwonyezebwako kwe kuwonyezebwa kwa sseŋŋendo na ttimba. Oba okitegeera? Era y'ensonga lwaki tosobola kubeera nga owonya ensi nga teweewonyeza. Era nga geega amazima ag'ensi eyaddala. Mu ngeri eno, w'obeera nga otereezezza amaka g'ensi yo ag'omunda n'amayengo go, obeera oteekawo amakyusa mu ndaayo ng'okozesa kwagala. W'okozesa okwagala, ebyo byonna ebibeera bireeta embeera ey'akasandali, amayengo ag'ekizikiza n'ebirowoozo ebyo ebitali birungi, ebigambo ebitali birungi oba ebitudde mu kizikiza n'ebikolwa ebitudde mu kizikiza mu nsi yo, byonna biseebengerera. Mu ngeri eno otandika okubeera nga otambulira mu bulamu ng'oli bumu wamu n'obulamu bwonna. Abaagalwa, lyerina ettaffaali ly'osobola okubeera nga oteeka ku butonzi era nga kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala. Omwagalwa, w'oteekyusanga ggwe tewabeerawo nkyukakyuka yonna. Nkiddamu, w'oteekyusanga ggwe tewabeerawo nkyukakyuka yonna. Era abo bonna abanoonya ebyamagero wabweru waabwe, abaagalwa, muyiwa nsaano ku mazzi. Ebyamagero ebyaddala bibeerawo mu ndaayo, biyita mu ggwe, biyita mu ntegeerayo, biyita mu kubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya n'okuwonya ebiwundu ebikutuddemu. Buli w'otereeza n'owonya obulumi obukutuddemu, obwo obubeera bozza otambula nabwo eri obulamu bwo obungi, abaagalwa, kiba kitegeeza nti oba oteeka ettaffaali ku kulokola kw'abaana b'abantu okuva mu busibe. Abaagalwa, omutima gwammwe gutuddemu buli kyakuddibwamu. Okuwonyezebwa kwammwe kubeerawo mu mitima gyammwe. Abaagalwa, emitima gyammwe nkiddamu mmwe ng'abaana b'abantu gituddemu ebyokuddibwamu byonna bye muzze muyaayaanira okubeera nga mutegeera. Mu mitima gyammwe mwe mutudde ebyamagero,
ebyo ebibayamba okusobola okubeera nga mukomawo eri okunyezebwa kwammwe ng'ekikolwa kyammwe ne musobola okubeera nga mutuukiridde mu bwetengeredde mu butuukirivu obwo obwabatondebwa. Amaanyi ag'omutima gatonda okwagala era nga y'ensibuko etakalira buli kadde. Buli kiseera etonda ebyo ebituukiridde era nga ekuba amayengo ag'okwagala agakuyamba okusobola okubeera nga obeera bumu wamu n'obutukuvu. Omutima gwammwe gwe guwaniridde ebisumuluzo byonna bye weetaaga mu bulamu bwo okusobola okubeera nga ofuna amagezi aga bumu wamu ne Katonda. Omwagalwa, ebirowoozo byo oba enkonge zonna eziteekawo olugo okusobola okubeera nga wessolosa eri ensi yo ey'omunda zonna zinaabuuka kasita otegeera kino. Omwagalwa, omutima gwo gwe guwaniridde amaanyi go gonna. Buli w'obeera ng'oli wa ddembe mu maanyi gano agatudde mu mutima gwo, kasasiro wonna ne kazambi yenna gozza okaalakaala naye, ebyo byonna ebiteeka ekkomo n'ebijinji byonna ebiteeka akakunizo ak'ekizikiza okubeera nga tobeera na bwerufu mu kwebonga kw'amaanyi go. Abaagalwa, omwagalwa, amaanyi agatudde mu mutima gwo ge gatereeza ebyo byonna. Omwagalwa, okugereesa okw'okubeera mu mutima kitegeeza okubeera nga okola ekyo ekitudde okuva ku nnamuziga y'omutima gwo, okusobola okubeera nga obeera bumu wamu n'ekikula kyo ekyaddala ekitudde mu mutima gwo. Ly'eddemeezo oba ly'ekkubo erikuyamba okusobola okubeera nga otegeera kiki ky'oli. Eddemeezo eryo litudde mu mutima gwo. Oba kitegeera omwagalwa? Y'ensonga lwaki engabo ya kawumpuli etudde mu kifuba kyo ewali akakulenge oba oluzzi olw'omutima gwo. Oba okitegeera omwagalwa? Mu kino njagala mbategeeze nti temuyina mutima gwokka ogw'ebikwatibwako oba ogwo gwe mulaba ogutudde mu kifuba kyammwe, nedda, naye muyina n'omutima ogutudde mu nda yammwe, mu nsi yammwe ey'omunda. Era nga guno omutima ogutudde mu nsi yammwe ey'omunda gw'endabirwamu ekikula kyammwe ekyaddala ekituddemu amaanyi gammwe. Ebiruubirirwa byammwe n'okusobola okubeera nga mwagala okudda mu mutima kitegeeza okusobola okubeera nga mweddiza amaanyi gammwe n'amagezi gammwe agaddala. Abaagalwa, ekitangaala eky'obwakatonda kisangibwa mu mutima gwammwe era kye kibayamba okusobola okubeera nga mutonda endabirwamu ey'ensi gye mwetaaga okuva eri emitima gyammwe. Mu ngeri eno, emitima gyammwe gye gituddemu amayengo ag'okwagala ag'obwakatonda agatonda ensi ey'ebikwatibwako. Era ng'okwagala kuno kwe kuyamba okusobola okubeera nga muteekawo akakunizo akakatudde mu ddembe ery'obutonzi. Abaagalwa, buli kintu kyonna kitangaala. Obulamu bwonna kitangaala. Ebyo by'olaba ne by'otalaba mu nsi byonna kitangaala. Biviira ddala ku nsibuko ey'obutonzi bwonna. Omutima gwo y'endabirwamu erabikibwako ey'ekikula kyo eky'obutukuvu obutaggwaawo akaseera konna. Era nga butuddemu amaanyi ag'okwagala agatakoma. Abaagalwa, obubaka bwe mulina okubeera nga mubeera nabwo mmwe ng'ebitonde kwe kubeera nga mutegeera ekikula kyammwe eky'obuzaaliranwa bwammwe obwa ddala ekiterekeddwa mu buli mitima gwa buli kitonde kyonna kye mulaba. Buli we wessolosa n'oyingira eri omutima gwo ofuna okutegeera n'okumanya ku bujjajjaabwo. Nkiddamu, buli wessolosa n'odda mu mutima gwo ofuna okutegeera n'okumanya ku bujjajjaabwo. Mu ngeri eno,
buli woggula omutima gwo mu ngeri ey'obutonzi obeera oggudde amagezi agatudde mu nsibuko y'obutonzi bwonna. Mu ngeri eno otandika okubeera nga weezuula n'okwemanya mu kikula kyo era n'otegeera ensi ye eyaddala, ensi yo engeri we yatandika era ensi yo etakoma bulubeerera akaseera konna. Omwagalwa, buli w'oyingira mu mutima gwo oba otandise okubeera nga odda mu ddemeezi ery'obulamu bwo obw'ekikula kye ekyeddala. Okubeera nga otambuza obulamu bwo okuviira ddala mu mutima gwo kitegeeza nti buli kiseera obeera oyina entegeera eyo ekugattaganya wamu n'omutima gwo. Ebikolwa byo byonna bibeera bituddemu amayengo ag'okwagala. Obulumi bwonna ebyo byonna ebibeera bikukosezza, obulimba, okutya, n'ebyo byonna ebibeera bikutaddemu enkonge ez'enjawulo. Omwagalwa, amayengo agatudde mu mutima gwo ge gasobola okubeera nga gazitereeza. Mu ngeri eno n'osobola okubeera nga ofuna amakyusa agaddala. Abagalwa, mu biro bino bye mulimu mwetaaga okubeera nga muyita mu madaala gano wammanga. Mwetaaga okubeera nga mufuna omulimu gwe mulina okubeera nga mukola mu mitima gyammwe, mu maanyi gammwe ag'obutukuvu agataggwaawo, amaanyi ag'ensibuko y'obutonzi agabakola mmwe, amaanyi agatudde si ggwe mwekka naye agatudde mu buli kintu kyonna era nga kye kikula kyammwe ekyaddala, ge maanyi gammwe ag'obutonzi bwammwe era nga ye kwagala atudde mu kitangaala. Omwagalwa, buli w'otabeera na maanyi gano, abantu abasinga obungi beesanga nga bafuna obuzibu obw'okubeera nga emitima gyabwe giremererwa okukuba era omusaayi gwabwe ne gufuna obuzibu okubeera nga gutambulira mu mibiri gyabwe oba mu nsi yaabwe. Mu ngeri eno ebiseera ebisinga ne beesanga nga batwalidda mu malwaliro ne babakolera ekkubo eddala ery'okubeera nga omusaayi guyitamu mu ngeri mu kaseke okubeera nga gutambulira mu misuwa gyabwe. Abantu abasinga ku bano abatalina maanyi gano ag'okwagala agatudde mu mutima, abaagalwa, bamenyeka mangu emitima era babeera n'emitima emimenyefu era nga kino kibeera kirabirwa mu nsi ey'omunda. Abaagalwa, babeera nga ettaffaali eribeera likutudde wamu era ng'obulumi bubeera butambulira mu mitima gy'abantu bwe batyo. Buli bulwadde bwonna na buli mbeera yonna ebeerezze mu mubiri gwo ne mu nsi ey'ebiziba mu ntegeerayo ey'ebitakwatibwako mu bulamu bwo mu nsi yo, omwagalwa, bibeera biviira ddala kuva mu kubeera nga toyina maanyi gano agatudde mu mutima gwo. Era kiba kitegeeza nti obeera toyina maanyi ga kwagala mu nsi ye ey'omutima gwo agaddala. Obutabeera na maanyi ago kye kikuleetera okubeera nga ofuna endwadde ez'enjawulo mu kikula kyo ng'ekitonde. Omutima ogujjudde obulumi buli kiseera gubeera gusika amayengo ag'endwadde era tegubeera nnandabirwamu ya kwagala. Mu ngeri eno otandika okubeera nga weekuuma ng'olowooza nti buli kiseera obeera olumbibwa. Oba okitegera nga newankubadde wayinza okubeera nga tewaliiwo bulumi bubeera buliwo, naye obulumi obwo bubeera butudde mu kkubo lyo ery'omutima gwo lyerikuleetera embeera ezo okusobola okubeera nga zijja eri ensi yo. Mu kifo ky'okubeera nga owonya n'okuleeta ekitangaala eri ensi yo, ate oweesanga nga otonda nkonge empya. Oba okitegera? Kubanga obulumi bw'ebiseera ebisinga weesanga nga bukulinnya ku nfeete, okutyako nga kukulinnya ku nfeete,
mu ngeri eno okutwako ne kutandika okubeera nga kwe kufuga. Mu ngeri eno gwe kennyini n'obulwa amaanyi ag'obwakiwanuka bwo. Oba okitegera? Buli kiseera n'oweesanga nga oddiŋŋana mu bulamu bwe bumu oba obulumi. Kubanga oba ogaddewo oluggi lwo olw'omunda n'otakkiriza kibugumiikirize eky'obwakiwanuka okusobola okubeera nga kiva okuva eri omutima gwo buli kadde mu bulamu bwo. Oba okitegera? Kiba kitegeeza nti woobeera ku mutima, woobeera n'amaanyi ag'omutima, tewabeerawo kintu kyonna kisobola kubeera nga kikulumya nate. Tewabeerawo kisobola kubeera nga kikkwatako. Kino kiviira ddala ku kusalawo okwo. Era nga bangi mutambulidde mu bulamu bungi nnyo nno nnyini ddala. Si mu bulamu buno bwokka be mulimu. Emizimu gyammwe emingi mu mawanga ag'enjawulo mwajja musobole okubeera nga mutuukiriza kino. Oba mukitegera? Mwajja musobole okubeera nga muwonya emitima gyammwe egyamenyeka, emitima gyammwe egirimu ebiwundu okuva ku mitendera egy'ekikula kyammwe. Era mwajja n'ekiruubirirwa kyammwe n'obuvumu okusobola okubeera nga mutereeza n'okujja obulumi buno okuva eri emitima gyammwe. Musobole okubeera nga mwerokola akaseera konna. Mu ngeri eno wekkirize gwe kennyini osobole okubeera nga oyingira mu ssemayanja ey'okwagala etudde mu mutima gwo. Abaagalwa, mu mutima gwo mwe mutudde mu buli maanyi. Omutima gwo mwe mutudde obwa empulira yonna oba obwamukasa obw'endabirwamuyo. Mwe mutudde mu buli kirowoozo, mwe mutudde buli kakuniizo konna n'amakubo ag'enjawulo agakuyamba okusobola okubeera nga okomawo ewaka. Mu ssemayanja eno ey'okwagala mwe mutudde obununuzi bwo. Abaagalwa, mu kifo ekyo ekitudde mu mutima gwo mwe mutudde obutaggwaawo obutuddemu ekisa, obutuddemu ensi ye eya ddala. Eyo eyamba okusobola okubeera nga otonda ensi gye weetaaga okubeera nga otonda. Si eyo eyawabweru etuddemu ekizikiza n'obulumi. Buli w'oyingira mu mutima gwo kiba kitegeeza nti obeera otunuulira obulumi bwo. Mu ngeri eyo byonna ebibadde bikulumya mu bulamu bwo oba mu maka go, obeera obitereeza. Mu ngeri eno n'olema kuddamu kukkiriza kubeera nga okkiriza obulumi obwo okubeera nga bukomawo era nate oba okubeera nga obukuumira eri omutima gwo nate. Y'ensonga waaki weetaagisibwa nnyo nnyini ddala okubeera nga okoowoola ekitangaala. Kikoowole omwagalwa, kikoowole n'okuyaayaanako. Koowoola ekitangaala kikuwonye. Kubanga kye kitereeza buli kintu kyonna, kye kirokola buli kintu kyonna, kye kinaabula buli kintu kyonna. Ekitangaala kino kiriŋŋanga ekitangaala ekikkuba kye muyita laser beam ekiyingira mu ndaayo ne kisobola okubeera nga kijjawo ebyo byonna ebibeera byonna bye wabeera weetangirako oba bye wabeera wateekako olukonge lwonna lwe wabeera wateeka mu kkubo lyo eritudde munda mu mutima gwo. Ekitangaala kino kye kijjawo emmembe ezo zonna ezibeera zaakwata mu ddemeeza oba mu kkubo ery'ekitangaala erikutwala mu butonzi bwo obutudde mu mutima gwo. Ekitangaala n'omutima gwo busika ekitangaala kye kimu kye kifaanagana. Kubanga bonna bafaanagana era nga benkana, era nga bonna ndabirwamu yakwagala. Omutima ye ndabirwamu ewanga ekikula kyo, era kye kitangaala ekitonda okuviira ddala mu butalabika, ne kisobola okubeera nga otonda ebyo by'oba otonze okuviira ddala ku nsibuko y'obutonzi etudde mu ndaayo mu bwettonde obukutuddemu. Omwagalwa, mu ngeri eno weetaaga obufumbo wakati w'ekitangaala kyo n'omutima gwo, naddala mu kaseera kano k'olimu. Sseŋŋendo Nattimba yeetaaga abantu abalamu.
abasobola okubeera nga bakolera mu mutima egyanunulwa oba eginunuddwa ekitangala ky'ekyokuddibwamu abaagalwa. Weetaaga okubeera nga okola ekiruubirirwa. Weetaaga okukola ekiruubirirwa. Gamba nti njagala. Weetonde ku ebyo byonna ebitatuukiridde. Twala obuvumi obwo okusobola okubeera nga otereeza omutima gwo ku mitendera gyonna, ku myayiro gyonna. Osobola okubeera nga ogatta ettaffaali ku kikula kyo ekyaddala, ku kikula kyo ekyawamu. Mu ngeri eno osobola okubeera nga otereeza obulungi n'okuzzaawo obulungi mu butonzi bwonna. Omutima gwo kyekisumuluzo omwagalwa. Okuggulawo kw'omutima gwo kwetaagisibwa nnyo nnyini ddala mu kkubo lyo okusobola okubeera nga odda mu maanyi ag'obulamu oba ag'obumu. Oba okitegeera? Era osobola okukozesa enkola ez'enjawulo n'amagezi ag'enjawulo. Embeera ez'okubeera nga mugenda mu jiimu, mu mbeera ez'okubeera nga babayita batya abo ababayamba okusobola okubeera nga simanyi babakansolinga ne seminars ez'enjawulo okusobola okubeera nga obuulirirwa omwagalwa. Byonna tebiina mugaso w'obeera nga toyingira na kutereeza bitudde mu mutima byo. Byonna tebiina mugaso. Ne wogenda ku therapist abo abakutereeza, simanyi abakukuba omukka, simanyi abakukola ki, simanyi kyonna ky'okola wabweru w'omutima gwo tekiina mugaso gwonna. Tekiina. N'ate kikuleetera mbeera mpya ey'obukoowu mu ndayo. Oba okitegeera? Obeera nga amize ka panado okukkakkanya obulumi obutavuddeewo. Oba okitegeera? Buli kintu kyonna ky'otateekako ssira mu kikula kye eky'omunda kibeera kitegeeza nti obeera togenda kubeera nga weddiza amaanyi go agatudde mu ndaayo, kubanga ye ggwe ayina ekisumuluzo eri ggwe. Era nga ye ggwe ayina okubeera nga oteeka ettaffaali n'okuzuula ekkubo lyo ery'eddala erikutuddemu ery'okwagala kw'okutuukuvu okutaggwaawo. Omutima gwo ye nnamuziga ya buli kintu kyonna. Oba okitegeera? Era obulumi bwonna n'embeera zonna ezibeera zizze eri ensi yo zonna ziva kubeera nga totereezezza mutima gwo. Kino kye kikuleetera endwadde eza buli kiseera. Kye kikubeetera okubeera nga buli kiseera otambulira mu mbeera etali ey'olowooza nti tosaanidde, ey'okulowooza nti nno buli kiseera obeera olumbibwa. Omutima gwo kyekisumuluzo eri ebizibu byonna ebigenda mu maaso bye mulaba ku Ssengeno Nattimba. Obutali bwetengeredde obuli wakati w'abaana b'abantu, obutali bugumiikiriza n'okubeera nga mukolaganira wamu mu buwangwa obw'enjawulo, n'okubeera nga temuyina kutegeera n'akumanya wakati w'amadiini ag'enjawulo. Abaagalwa, z'ensobi era ke kabonero akalaga nti abaana b'abantu mukyayina obulumi mu mitima gyammwe, mukyayina ebisago mu mitima gyammwe, mukyayina ebiwundu mu mitima gwammwe. Ke kaseera mukoowoole okuwonyezebwa mu nda yammwe. Mukitegeera baagalwa? Byonna ebigenda mu maaso, entalo n'obusambattuko obugenda mu maaso ku Ssengeno Nattimba kiraga akabonero akayaayaanira okusobola okubeera nga mudda mu bwakiwanuka bwammwe, nga mukoowoola amaanyi ag'obumu agabatuddemu, nga mukoowoola kwagala. Oba mukitegeera? Buli katemba yenna agenda mu maaso mu bw'obuntu bwammwe n'okwetooloola Ssengeno Nattimba, byonna biva weewamu,
biviira ddala mu mayengo agababonga mmwe ng'abantu. Yensonga lwaki mwetaaga okubeera nga mutereeza amayengo gammwe, mwefuula ab'eddembe, muleme kubeera na kutya, muzuule ekkubo ery'okubeera nga mudda mu mitima gyammwe, mufune buli kintu kyonna ekinaabayamba okusobola okubeera nga mudda mu mitima gyammwe. Ebyo byonna ebibalobera okubeera nga temudda mu mitima gyammwe mubitereeze, kubanga okuwonyezebwa kwammwe kwe kuwonyezebwa kwa sseŋŋende eno. Maama Nattimba yeetaaga amayengo gammwe okusobola okubeera nga gatereezebwa. Okwagala kwammwe okutaliiko bukwakkulizo n'obulungi bwammwe bwetaagisibwa mu kadde kano. Abaagalwa, buli kintu kyonna kitambulira mu Gganda eryawamu, oba kitambulira mu Buganda, kitambulira mu Gganda eryawamu, kitambulira mu bumu. Kyekisumuuzo ekinaabayamba okusobola okubeera nga mudda ewaka kitudde mu mitima gyammwe, okusobola okubeera nga mukomyawo obulungi mu nsi eno, muyina kubeera nga mudda mu mitima gyammwe. Oba mukitegeera abaagalwa? Tewaliiwo kyonna kibalobera kiri wabweru wammwe kye mugenda kubeera nga mutereeza. Amazima gammwe agaddala y'ensi yammwe ebatuddemu. Buli we mutereeza ensi yammwe ey'omunda, obuwangiro bwammwe obw'omunda, mubeera mufuna amakyusa nga mukozesa okwagala. Na buli mayengo gonna agaleeta embeera ey'akasandali, amayengo ag'ekizikiza, ebirowoozo eby'ekizikiza, ebigambo eby'ekizikiza n'ebikolwa byammwe eby'ekizikiza, byonna binaabuuka we muzuula amaanyi agabatudde mu mitima gyammwe. Obulamu bwammwe butambulira mu bumu n'obulamu bwonna, era nga ly'ettaffaali lye musobola okubeera nga mugatta mu butonzi buno, era nga kyetaagisibwa nnyo ddala musobole okubeera nga muyita mu makyusa gammwe, kubanga we muteekyusa tewaliwo kisobola kubeera nga kikyusibwa. Abaagalwa, w'obeera nga onoonya ebyo ebyamagero wabweruwo, omwagalwa, oyiwa nsaano ku mazzi, tubiddamu ebigambo bino tusobole okubeera nga bikka mu nda yammwe. Ebyamagero ebyaddala bibeera mu ndayo, biyita mu ggwe, biyita mu ntegeerayo, biyita mu kubeera nga otegeera, ofuna okutegeera n'okumanya, okubeera nga weerokola n'okuwonya ebiwundu ebikutuddemu eby'obulamu bwo obungi. Buli kiwundu ky'olokola kye kikuyamba okusobola okubeera nga odda oba ogatta ettaffaali mu kulokolebwa n'okununulibwa kw'abaana b'abantu bonna. Oba kitegeera omwagalwa? Mu ngeri eno tusaba oleme kubeera nga otunuulira ebigenda mu maaso ebitiisa mu nsi eno. Tusaba oleme kulamula. Buli kintu kyonna ndabirwamu ey'empulira ey'omwana w'omuntu etuddemu gy'atamanyi. Mu ngeri eno buli kiseera tunuulira mu ndaayo. Tunuulira kiki kye weetaaga okubeera nga oteeka essira mu ndaayo. Weebuuze ebibuuzo bino bwammanga nti omutima gwo gukukoowoola kubeera nga olabawa. Weebuuze. Weebuuze. Nkonge ki ezo ezizimbye mu nda yange okumala ebbanga ddene ze neetaaga okubeera nga ntereeza? Bulumi ki obuntuddemu? Oba kitegeera omwagalwa? Era weebuuze kiki obulumi obutudde ku sseŋŋendo eno yonna obwetaagisa okubeera nga buggyibwamu okutandikira okusooka naawe. Embeera ey'okwesosola mu mawanga etudde mu balala naye ebeera ndabirwamuyo. Okitegeera? Amayengo gonna agenge, ag'effutwa, ag'obutagaliza, ag'omululu, ag'obubbi, ag'obunyazi, gonna agatudde mu balala gonna, manya nti naawe geetaagisa okubeera nga gatereezebwa mu ndaayo. Abaagalwa,
embeera zonna ez'entalo zizimbibwa okuviira ddala ku mpulira zammwe. Mu ngeri eno beera ekitonde ekivumu, oyingire mu nsi ey'omunda, oyingire mu bujjajjaabo, mu tterekero lyo ery'obulamu bw'obungi bw'ozootambula, bw'ozootonda mu bulamu bw'obungi, otandika okubeera nga otambulira mu ddemeezo ery'obwakalondoozi bwo. Be an observer, beera omulabi. Mu kubeera omulabi, gezaako okulaba nga otambulira mu nsi ey'omunda. Gitunuulire, tunuulira nkabiri z'ensi ey'omunda, era osobola okubeera nga osika ekitangala ekituddemu, era okozesa ekitangala ekitudde mu nsi yo. Kyandibanga si nkola nnungi, naye y'enkola ey'amazima ebayamba okusobola okubeera nga mufuna ensi yammwe ey'obutaggwaawo yaddala. Abaagalwa, mukoowoole ekitangala kyammwe, mukikoowoole, era mu kukikoowola kigenda kubeera nga kibawambaatira. Mukoowoole ekitangala. Mu ngeri eno mujja kusobola okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya. Mu ngeri eno bantu bangi bajja kubeera nga bayingira eri ensi yo beewuunye, nga balaba oli wanjawulo ku balala. Kye weetaaga okusobola okubeera nga okola, omwagalwa, kwe kubeera nga odda mu mutima gwo. Kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala. Mu kubeera nga omaze okubeera nga odda mu mutima gwo, weesige ggwe, era gezaako okubeera nga wejjamu okutya kwonna kw'oyina mu nsi yo. Oyina okukyuka, oyina okufuna amakyusa munda yo, oyakaayaka n'ekitangaala kyo eky'obulungi bwo ng'ekikula kye eky'obwana bw'omuntu okuviira ddala mu bereberye. Mwesige ekitangaala era mwesige ekisa ekitukuvu ekibatuddemu. Wamukitegera? Mu ngeri eno w'onaakola ekyo ojja kubeera nga oluŋŋamizibwa bajjajjaabo, osobole okubeera nga ofuna obulamu obugattaganya obulamu bwonna mu butonzi bwonna, era nga okozesa ekiruubirirwa kye ekituukiridde. Kijja kukuyamba okusobola okubeera nga okyusa ensi yo n'okukyusa ensi ye eya wabweru. Mu ngeri eno beera omulabi omulungi. Mu kubeera omulabi omulungi ojja kwewuunya ebyamagero by'ogenda okubeera nga osisinkana eri ensi yo. Omwagalwa, omutima gwo buli kiseera gutuddemu ekyokuddibwamu era nga gwetegese. Ekitangaala omwagalwa kikuyamba okusobola okubeera nga odda mu ndaayo, eddemeezi oba ekkubo lye wali wavaako okumala ebbanga ddene. Omwagalwa, ye gw'alina ekisumuluzo okubeera nga osalawo. Omutima gwo gutuddemu ekyokuddibwamu kyonna era nga kye kisumuluzo ky'ensi yo. Linnya mu mutima gw'omwagalwa, linnya eri amaanyi g'ag'omunda, linnya eri ekikula kyo ekyaddala, linnya eri omuyika gwo ogutaggwaawo. Okwagala okutenkanika kye kirabo kyo ekyakuweebwa era eky'obuzaaliranwa bwo. Buli woggula oluggi olukutuddemu, obeera oyingira eri amayengo agawonya era ag'okwagala agatudde mu mutima gwo. Atenderezebwa agulumizibwe Owekitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.